Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Katonda baba nakolera omuntu tamala kwebuuzaako goyinza obanga munaye enteekateeka ze z'oyina ndala kuza Katonda. So ekyo kyayambye Haji okubanga at least kimwanguyiza omusango okubanga gudduka kubanga njaga kutegeeza kooti high court olwaleero eriemu mu Uganda yekola ku misango gyonna egyo kakati emisango gye balika at the moment bali ku misango egyaddizibwa 2017 mpaka 2020. Can you imagine? Tegeeza olwaleero Haji singa ateekebwa mu kkomera abagenda wulirwa wakati wa 2016 asatu okategedde bulungi kati gwe sasa lwaki twagala bail gwe sasa omwana wa muno ne mumutwala natandika okuwulirwa musango ne gugwa 2-3 ekyozuuka nti omusango ate gumusinga. So kyetuva tugamba nti eddembe erimu bwa ssemateeka likalikozesebwe omuntu aweebwe bail kubanga ddembe lye lyabwebange erimu bwa ssemateeka. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Omulungi agenda mu maaso n'okubeera nga otulaba weebale kubeera nga weekuumiddeyo eyo gy'osinzirira okubeera nga ate otulaba akadde kaneeno kawungeezi ka leero makya ga leero ettuntu lya leero gwawo wonna woosinzira budde ki bw'otulabiddeko kya muwendo mungi mbebaza bwebaza naddala mmwe abavaayo ne mubaako bye mukwatako n'engalo zammwe ne mukola kya makulu nnyo ate era nga Bible bwetukubiriza okubeera nga tukola nnyo kuba ataakole n'okulya oba olya otaalyenga. Ensonga nnyingi ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Haji Ali Mwizera gyo yabadde mu kooti n'addizibwayo omulamuzi nga talabiseeko era omulundi ogwokubiri bukyanga asindikibwa mu high court. Omukyala abadde ku mitimbagano nga asaba bankuba kyeyo ssente okubanga abakolera bizinesi ez'enjawulo anti kaduuka ebibye si birungi yadde akamu n'akeddagala. So tugenda beera nga tutandikirawo. Nze Deni omukulu ogamba otya ssebo? Bulungi ogamba otya baaba? Onyiridde nakulengedde mu sawuna ne ngamba musajja wange musawuna Yesu uti tewagirabye omwana yataddeyo ddo nabadde ngera kakuweereza omwana n'agamba nkiddemu ne kati wano wadde okola otya bino wadde okoze biki bino ng'emikono gitadde mabega ekyada kirina engeri gye kyagize gye kyakuttemu kamera neŋŋamba kano kade kagenderere leka waaye suuti kabulengana eddamu nabuze okukubira essimu naye wangambye mwana kaŋŋende neebakemu wangambye kogedde weebake erenga sijja kukola ki ng'omwana amaze okunkola ekigambo naye mmeeya Uganda dolowooza n'onyumira amasuuti ku kyewalabye naye kijjumira okimanyi abantu babayiti ndi mmeeya w'abantu kati mmeeya yambala ati baagala kundaba mu bino ebyo nedda bino tebijja kukola waliwo kisinzira office kimwogenda kisinzira kigogenda ku kisinzira appointment kijogendako tulina ekizibu ky'abannayuganda nti ye ne waatalaba comment at least afuba agikakaatikewo ate erabike ng'etuulawo. Munnayuganda akutuuma ekintu kikufaana naye yatudde mama fiira era akatuka yayogera munnayuganda akutuuma ekintu n'okifaanana munnayuganda ajerega essuuti yo wallahi n'abadde yalabye mu kusooka nti yakunyumidde okimanyi ku makya yabadde nnyumidde naye ezaweredde esaawa 2 nga ne bw'ogimpa nkiteeka wali sisobola
gwe yasemberedde bwe wakirabye walabye sinooje meya yalungi yaluli ne kati bwe walabye akataano toginyongera meya toginyongera bannayuganda kale ate ekirala bannayuganda yaleeta ekirugamba ekigenda kukosa nnyo ye ng'alowooza nti kyaleese ekyokulwanyisa kyayina oba omulaba omwavule bw'ayambala essuuti kati ye aba ayagala nga bw'akireese onakuwala ennyo obufaananyi bwange bwonna obwessuuti kamu 2-3 nemukompe yalinga n'ekiri nene nebuuza meya sokwate microphone nebuuzizza meya pose eno naye nange siggwa kati nabadde nyimiridde biki walabyeko comment yadde egamba nti alinga ekkokootezi nange nekubyamu akafaananyi nga liri ku muti eyo comment yo yabaddeyo ekyana kyange kitya alinga ekkokootezi yakubyemu gyali naye lyolimanyi nagyendabye bwobanga ndinga akadomola ka lita 5 omanyi buno obudomola bwa lita 5 bwakola bukikono buno kati ekyana bwekigambe anyway meya asikubuuzako bannayuganda awo wennyini wetutandikidde mu vibe oli ku Beyond the Newsroom gwe mukutu kosinzira okubeera nga otulaba kwoteeka Next Edition TV njagala okubeera nga nkusaba asooka subscribing munywanyi ate tusobole okubeera nga tweyongerayo nkujjukiza nti video eno gyempeereka like bwena atulaba ku Beyond the Newsroom nga 15 December tulina okusabako okwebaza Hope Christian Fellowship International Church bagamba agenda mwebaze Katonda ng'ennaku z'omwezi 15 obingi byakoze mu mwaka guno ne byakuyisizza mbasangibwa Kigo Road ku luguudo lwa Ntebe Express ku kubo erigenda Kigo awo opposite eddwaliro ya Memorial Hospital bw'oba ogenda Kigo awo nno oba otuuse Buterevu nnyo nnyini ddala MC Meya kulikayo ku kooti taata omanyi akesuuti kakyakulimu navuddeyo Bush lawyer mbadde next lawyer mbaddeeyo mbadde na interview gyendi mu conductinga omwana nambuuza naye meya olaba ali bw'ati nga lawyer wansiko wala ku ttale naye waanaamala amateeka meya taatwasamire tagenda tulinnyako bulinnyi banguddeko gamba olaba meya amanyi nga tannaba kugasoma olwo ate bw'anaagasoma olaba akozesa obukujjukujju ne bumufuula okubeera nga amanyi naye bw'anaagasoma kinaaba kitya oba kati luno nkola lugambo oba njogera bituufu lukole waliwo eyo kakiriki kabannamubende abaatudde ne baga ebyo bya bulimba ne waba wankubira essimu wamma bannyonnyole nabo nga nabo bannamawulire tukomaawo tetutakula nabo nga bannamawulire kati babaaki kuliko edizike lwakyera kuliko n'omuvubuka kuliko n'omuvubuka bamuyitaani ono bamuyitaani wali omuvubuka sewajje be bannamawulire abaliye emanyi be bannamawulire abaagala okwefuula abeegeziwaza naye ng'ekyalo kikyabasumbu abakyali mu kyalo bakyalina okukola ennyo okuyingira e Kampala kuba naye mubende we bali wokkawoka balemye yadde oggulamu fuuti 25 ku 25 eyo si gye tuba tugenda meya just kibadde kibuuzo naye balina okimanya nkubyemu nnyo kati wennyini mu kaalo kennyini ke baliko kati kano nkasalemu nkaweyambuza ekibuuzo nange nja bibuuza meya mu kamera ku kyalo kwennyini kwe bali nga babazaddemu mwe bakulidde mwe bawasizza babuliddwamu wadde okufunamu 25 ku 25 imorova mu mubende mu kyalo kyendowooza nti osofunamu ne ploti y'akakadde akamu ebalemye then they are discussing on someone nga mubende yajjamu okukoleramu yabagulamu n'abazimbamu n'okubazimbamu ekitali poloti emu 2 3 4 najja ne mu Kampala ng'olwaliro ye trending center eyotololwako amawulire olwaliro mu Kampala ng'ate entaddewo ne byentaddewo mu Kampala. So you're talking to someone ali young, ali energetic, ali hardworking, ali blessed. Ebyo bikomparinga then you
ojja kulaba status y'omuntu kigo discussinga naye meya oli muganda wange era ndowooza nze omu ku bantu bewakkiririzaamu okubeera nabo ate era neeraga nnyo ekina kibagambe era weeraga nnyo era oneeragirako ninamu amalala nene twemanya bw'olaba nkuwadde platform omanya nti njikuwadde kati bagambe leero naamusobola bagambe mikwano gyegyo meya mikwano gyange abakubira amasimu abambuuza leka mbannyonnyole nafunye basala esoma amateeka mu nsi yonna gye njagala on camera naye nga byo bituufu wa Honorable Muhammad Nsereko tekyetaagisa kuprovinga because zakigamba nzego bakigambye ekitali kya bigambo wabula nekya action ye kati nze nkolera walos bwe biba nga si bituufu ekyokubiri nti n'okudiscussinga okubanga ku pano y'otuuzaako abasajja abo ng'oli ku leve etuuza bamaama fiina ku pano yo oba betuuza Muhammad Nsereko ku pano yo. By the way, you call it a joke? Olunaku lwange by the Mayor kankusalemu ekirimi olunaku lwange mawulire lwe navaayo nali nakafuma bwenti nenkola interview ku Minister Nankabiru. So do you know what it means? Muyeyo ono gundi yani ono eyali akulira Nupu Mubende kiboga kya Kwanzi gundi anvodde mutwe Honorable oyo ne mu hostinga mu bulamu bwanga I felt like amawulire era nzikakkanye nenga akantu ako jakkantemeramu kabampe akantu ako nina katema bulungi bwe pa kasita gwe toyogedde tobibaddeemu si bibaddeemu kakati wuliriza ekinsiza okusesa leero lwaki tubyogera nga tuli out of camera just into off camera babimbuuza nze nga simanyi waliwo eyabimbuuza jjukira nti fenna tukoledde mu areas za njawulo but we serve the same community kyonsanze nyambadde tekira kyalayisi meya ino show ya leero ne meya lwaki ofuna mu bintu nga nze muto wosifuna bagambe just nalabye nyambadde juzi wanene ngoyezoya dola kikumi otuuse n'okwambala olugoye lwa dola ebisatu kati oye katonda w'abanaku ne bana kasajja mukaleke teyalaba kusanyulya kubeera na muzadde yadde mama obatata kati bane ndi munnaku zange mundeke byebiseera nze waliwo gwe yankubirawo nga ngamba nanga munnowe nalaba mugira babiri naye nga akulese nnyo negamba gwe kyoyogerako tokimanyi nze gwe nnina ne we tuli mwagalirawo naye wabula omanyi meya gyafudde bagambe ne kino gwonkubidde tukole interview banze nkwegayiridde leero nze nkubidde nti jangu tukole kitegeeza bye bakugamba nti nkulese nnyo omuntu akulesa ate yakubira naga nti owaye blood leero njagala tukole interview okiraba ekyo naye waliwo omuntu akaseera nga Katonda atuuse okukuviirayo lwakuba ffe tenna tetumanya ntegeka za Katonda ddi lwezikolaki wezigenda kuvaayo kyova ffenna tetumanyi ddi Haji lwagenda kuva mu kkomera naye nga kyetusinga okutegeera nti ajja vaayo sahada ngenda kugitoola Hajati Mayanja ngambye ansuubiza ente namba bamawulire gatambudde ti meya gatwa sahada ate byengenda okufuna nga ntudde sahada banagamba batya akati meya nkolayirira ebigambo era ku kido nnyo tonta awo ina kumbeera kati nze olaba meya nafuna omukazi ng'aja ati nangamba bw'otoola shahada ewaffe buli kimu gyekiri ne bwe kiba tatakwata mu parking kujjamu kiwedde naye kyenkugambye kyeki kyannemeseza so anyway kyensinga okwagala kwekola interview nga zirimu vibe nga tunyumirwa so show ya leero tuginyumirwe nkabawe akatambi ako kagenda tuuka kuyambuuza ekibuuzo ekyo eyambuuza ekibuuzo mubenjogedde mulimuko mubenjogedde abawaliwo yakikubuuza naye nga kubenjogedde kuba oyogedde kuyinza okuba tekuliiko mu bulamu bw'ensi eno tomanya muntu wa Katonda wamujje kyekituufu ate abantu Katonda baba nakolera omuntu tamala kwebuuzaako gwoyinza obanga munaye enteekateeka zo z'oyina ndala kuza Katonda ng'owulira oyagala asiraani ye Katonda agamba nedda ekyo si kyenjagala
kati gwe enteekateeka zo z'olina ku muntu oyo ndala naye Katonda z'amuyinako ndala. Omanyi mukwano gwange yatuuka kaawe waka saasuubira nti gwe yali atema amanda ng'osima omusenyu tinatuuka ewuwo nga munnange mufumbisa ne gaasi bino bintu tinatuuka ewuwo nga gwasula musinga olumu omuli ekitanda omuli ekitanda gwe yasimanga edda kituufu nze nsula musinga olumu yange kitanda kyange kirungi bulungi Yesu ayogera ate akola but promisingly kyensinga okwagala twatandika wano ku Beyond the Newsroom emyezi 8 tulina basubscribe emitwalo 24,000 bangi bazitandise channel nezidiba 24,000 meka nawe jemu ebitu bya strike mpuliyambikoye gubuli kaddo bya strike anti stand alwanyisa oyo atambula tugugoba mu linnya lya Yesu omusingo mubi kati ngego adatero tola shahada kigobe mu linnya lya Allah inshallah byonna bijatambula bulungi Olevo nakola Islam ne ajati nagamba omwana gwe kankwe muwala wange oyo naye nemugamba mama nsaasira yadde omukyala mulungi ennyo naye nedda genda mumaaso omusana meya sho ya leero bya omanyi meya nze muntu ayagala ennyo bannamawulire kuba ndaba wembangudde wano eno eri era ekintu kyenzikiririzaamu kwe kulwanirira munnamawulire munnange singa oli aba atyobodde eddembe lye n'ekitiibwa kye naye ate era nva kigamba ne Soda Expo ne Wonderboy nokimanyi nti soda wa wano nti bwe kacupa ka mutwalo otutudde muyita omwana tuwewe ebicupa 2 sasudde taata mukama akoze hello anaatunulayo omanyi n'abawala nga balungi abakola nabo anti twagala tulaga abantu ffe ekifo kye tutuddeko kya mutwalo soda hello kiraku mukyalo oyo meya kati tukanywa abantu bafe emitima abajjonkezi bongere bafe emitima sente bakuguze meya waliwo eyaŋŋambye waliwo bagenda kukuwamba oyo gw'oli naye kati state agent gwe baŋŋambye nkola ne state agent sawa yonna bajja kumpamba layira kanate state agent gwakola ne bamuwamba konze fire tomanyi nti kati oba iri connected ate kati walayinza okukwatako nga ti state agent natunudde ne ku TikTok account yo nga nsereka akufollowing ate kati buzibu ki obuli mu ekyo kati nze mbuuzaamu tomanyi kati nawe olina gamba n'ogu bakukwatako olukwata meya gamba n'ogu dinyweze wetudda wakambo wano wakambwe dinyweze olunaku lwajjo olwatambudde lutya ku kooti ku kooti twabaddeyo mulamuzi teyalabise eno yabadde mulundi gwakusatu nga tujja ku kooti eno mu high court naye abantu mulina okutegeera nti omulundi ogwasooka kwali kuwaayo okusaba kwaffe nga twagala kooti ekkirize oluvannyuma lw'okukkiriza production warrant ey'okugibwa mu kkomera nga tukyali eri mu poliisi esookerwako ento twajja mu high court nga twagala ewulire okusaba kwaffe okw'okweyimirirwa era high court ne referring oba ne tu advising on how to go nakyo ekirina okukolebwa ekyo bakanso baffe ku saidi ya Haji ne bassa mu nkola ekyo baali bateekeddwa okukola ekitegedde era ekintu bakikola bulungi nnyo so ku mulundi omulala ogwali ogwokubiri gwali gwakulaba bye twakkaanyaako byo byatambudde bitya obumulumulu ki obwalimu era obwo bwe bwali obw'okukanyizaako obwali tebukanyiziddwako ekyomukisa omubi nti lawyer judge yali musango guno teyaliiwo kyekyomukisa ogwali omubi omulungi kati wano omutwalo gugudde kati wano omutwalo guba gugudde omutwalo guba gugudde sweetheart baleteyo n'akalala nina obuzibu bw'omuntu kati bampe akalala kati bampe akalala bino meya mugambe mutwalo guli awo
katwasaze kulumya abajjonkezi ate babawo n'enkoko nayo bagireeti ogwo gwe mutwalo ogula engeri gye gugendamu bajjajjolo kati bawaddeko nti neno sente ziwooma ekimanyi omutwalo akyuka n'empoma omuwulidde omubende soda wameka 10 ate bw'ogula cupa okategedde walukubire bw'ogula 3 bakogeza bukavu kati abampita ow'omutima omubi tegufuuse mubi ate kati naawe oyingidde kati otaasa okulaba bw'osemberera abantu empunya yo wagiwulidde empunya gyempunyamu ennaku zino sebo nange nakyusiza perfume madde nekuba yeetaano naguze eyo 10 neegi kate eyo 15 nawe wetudde ogenda ginzijako ngenda kugikuba n'omukyala mita Silvia Autopart sayo wakiseke ebya bimalanga nakulaba nali kwali ali nno Freedom Star ne mumpitako nga mugenda ekigo nenga mbuno gayi kati watulaba nenga anti Silvia motoka yenkola Silvia Autopart sawo yasukka ezo perfume 45 si kyekizibu kye wetuddaawo so nemeya mu bulamu bw'ensi eno twemiriranga mu kkubo lya munno era toziyizanga mu kisa gwa munno oba oliawo akaseera kubanga sigugo meya so baroya bagenda maaso n'okubeera olunaku olwalinga olwokubiri omulundi ogwokubiri ngenda kuzoma ezaali 18 twagendayo ng'ekitututte kulaba omulamuzi teyaliiwo ng'ekintu ekitegeerekeka bannayuganda mulina otegeera teguna omusawo gwe tulimuko gwa capital offense munene era nakyo kyamukisa munene nnyo okubanga Haji olwaleero atuuse mu high court kugambye okusinziira ku ssemateeka mu kooti esookerwako batandika okunoonyeza olunaku lw'okwatiddwa mpaka emyezi 6 balagirwa okunoonyereza olunaku lw'okwatiddwa mpaka emyezi meka kati egyo emyezi 6 ng'oli ku musango ogwo nga tonaleetebwa mu high court nga tonabakubeera kumito kugikwetebwa wano mu high court kati mu high court wano we twaleeteddwa si kintu kyangu nnyo nti abasinga byandibadde byangu naye obuzibu bwe bujja kasita tobeera na bakanso bategeevu bamanyi mu musango gwo tulina mukanso Mamadinsere kuna mukanso Bahutu bw'owuliranga Bahutu bw'owulira mu misango egyo kasita owulirangamu kanso Kabega mu misango gya Mada bikoze bitya awo kasita owulirangamu kanso Basaalirwa sabula taata okategedde akantu ako so ekyo kyayambye Haji okubanga at least kimwanguyiza omusango okubanga gudduka kubanga njagala kutegeeza kooti high court olwaleero eriemu mu Uganda yekola ku misango gyonna egyo kakati emisango gye baliko at the moment bali ku misango egyaddizibwa 2017 mpaka 2020 can you imagine tegeeza olwaliro Haji singa ateekebwa mu kkomera abagenda wulirwa wakati wa 2016 asatu okategedde bulungi kati gwe sasa lwaki twagala bail gwe sasira omwana wa muno ne mumutwala n'atandika okuwulirwa musango ne gugwa 2-3 ekyozuuka nti omusango ate gumusinga so kyetuva tugamba nti eddembe erimu bwa ssemateeka likalikozesebwe omuntu aweebwe bail kubanga ddembe lye lyabwebange erimu bwa ssemateeka okitegedde kati wano ebiri kati gino giri ebiri mubaawo n'ebyokulya nabibaawo kale mbadde manyi nti mubaawo ne wano kale kati giri ebiri wano olabye neera n'empoma ekyuka ti waliwo abagamba ekikulu boogera nnyo tuli ku sente za state nno kati ndi state agent naye mukama Katonda naye singa buli gwe baliisiza ssente singa yabaazirya nekaleze gavumenti ebenjagazaki simanyi mbu ndi mugezi nnyo mbu ndi wa kitalo nnyo mbu ngobererwa nnyo kugamba tukano tuli omuntu kakutaddeko okugamba ng'ogwo n'otulina n'ogani mukama Katonda ti atakwagala oba omu. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.